Akakiiko ka Parliament akali ku local government akayisizza etteeka ly'obutale era nga bagamba Market Bill 2021. Etteeka lulimu obuwaayiro obuwerako era nga bagamba nti yonna n'abali mu katale konna tojjagenda kubanga ofuna bwannannyini mu katale ako togenda kubanga ojja kubanga opangisa w'okolera olina okubanga mulimu okuwempooza mulimu n'okuba nti bannabyabufuzi yenna ng'afuna omusala okuva mu gavumenti okkiza okuba nti obeera mu katale ng'okolemu aka gavumenti. Munkwate bulungi akateeka gavumenti konna mabyafuzi nga goli kansala simanya oli MP oli antokiza okuba nti ofunamu omudaala mu katale ako n'obwerera bungi nnyo obyokuba nti butambula naye nga bangi bannayuganda abakolera mu butale obwo bagamba nti etteeka tebana kubanga bategeera era ne KCCA yabaddewo obuyinza okuba nti nno obutale buno obuli mu area yaayo nga KCCA okuba nti ekola etteeka okuba nti balonda obukulembeze naabo bonna basuubiza batunda ekyamaguzi ekimu gambe tumufunda byennyanja mujja kwekolamu obukulembeze nga mu ab'ennyanja n'ab'amatooke weebityo bigenda okuba nga bitambulamu singa etteeka liteekebwako omukono gwa president ligenda kuba lifuuse baguteekebwako omukono gwa president lifuuse etteeka okuba nga lirungamya obutale kubanga etteeka ly'obutale liwe essaza lyakolebwa dda ku mirembe gy'edda engamu z'essaalimu gy'abaddayo ate nga tebana nabo kujjabula etteeka kadde nnyo mukulu Salim emijogoma giri mu Kampala ne giri mu butale bw'Ekyatu Uganda etteeka lyakoleddwa ligenda kuba nti yambako oba bamaze biseera nze okwawukanako n'abantu abalala nzize mbagamba nti oluusi badde mu Uganda bibadde bikolebwa ku lw'abantu akabonda akamu nga tebikolwa ku bannayuganda bonna era ng'etteeka bwe lijja lirondobamu abo bokka abalina okukwasibwa etteeka naye nga waliwo abatakwatibwako tteeka era nga nzija mbagerezaako kuba buli kintu kye tubeera nakyo wano tugezaako nnyo okubalagako ebirala ebiri mu nsi endala timbalagako ensinga Burundi abantu abasinga tubatugenzeeyo nnyo Bujumbura balina obutale ne Rwanda erina obutale abamanyi Nyamirambo abamanyi wano mu Mutala abamanyiyo nti osanga katale ne Nyabugogo awali paaka naye waggulaawo waliwo era nawo gagenda ku kiti ky'ennyonni bakiyita kiti ky'ennyonni webatekanga road block eyattanga abantu waliwo nawo akatale kakati obutale buno nti buteekebwawo okuyamba abantu abateesobola mu kitundu omwo era ne arcade zibeerayo nazo ne zibeerako abantu ne bagamba nti tulina enamba 10 ez'abantu waliwo namba 1 namba 2 namba 3 namba 4 namba 5 n'okutuuka ku 10 kati waliwo omuntu ono ayagala okweyiya obweyiya okubeera mu nsi so etteeka eryo bwe liba lizze nga ligenda kukola mu mutima mulungi era ne likola era ne president ateekako omukono yandibadde yataddeko nadda dda ekyo tekyandibaddeko nakubuuza ku si debate kubanga olwali ogamba nti akatale ka gavumenti kitegeeza kukolera bantu abo ababulijjo abateesobola ate sisolowooza nti memba wa parliament yaddize nateekamu omudaala gw'ennyaanya ekyokubiri nti akatale kaliwe kandibaddewo tewandiguzeemu mudaala gwa bwannannyini ekyo kikyamu ekyo kibadde kibi wabuli wogulamu ogw'obwannannyini kitegeeza ofuuse bwansikirano awawo gwe bw'ovaawo Kiseka omwana we yagikoma bw'ovaawo omulala n'akomawo naye bannayuganda oba obeerabidde naye so singa ekiri naawe obadde ojja oyita mu buyisi nga bw'olaba gavumenti nti gavumenti webeerawo nga president head of state mu nkola ennungi era mu nsi ennungi teryandibadde byansikirano nti gwe vaawo mukyala wange akwatemu kojja wange akole bw'ati yandibadde gwe ng'ojja bw'ovaawo n'omulala n'akola ki yandibadde ekola ennungi kati batandise okusiinya ku byandibadde ebirungi nga babikoonako naye nga tebasobola biteeka mu nkola kuba mu nkola eyandibadde ennungi ti akatale konna we kali mulimu omuntu ono gwe nagambye atunda endebe y'ennyaanya emu era ate bw'okwata ate ono kansala gwe wa miliyoni 2 omwezi naye n'omugamba jangu obeere wano waliyo ono atasobola kubeera kansala omulonzi obulonzi atasobola kubeera kansala era abantu bannayuganda batandategeerategeera nnyo kino kiyamba bo abantu abatandikirwako akatale konna we kandibadde konna era n'omudaala guno tegwandibadde mutuufu kukwata munansi n'omugamba nti kwata ssente ozireete ekyo teyandibaddewo wabula empooza nga bulijjo eyandibaddewo empooza nejja ti ate nayengereko mu bulungi okusinziira ku muntu kyatundawo naye gwe nojja kukwata kalisiitiko gy'otudde eri ku ntebe yeetooloola gwe nogerageraja nti 12 tezikyakola twatandikire ku 15 oba mutwalo ekyo oba okibalidde eri ku ntebe ye yeetooloola naye totegedde muntu ono kyatunda kuba omuntu ono alya kikomando alyawo buntuntu bwe wandibadde osobola omubalira nogamba nti omuntu ono kafune siringi 10 olw'empooza omulala 2,000 omulala atunda ensujju wa 1,500 okusinziira ku bintu byayinawo ne capital gwayina era nze nzikiriziganya ne gavumenti wano 10 ku 10 nti wemubanga kimwogera nkimtegeeza muddire abantu bano abagenda okubeera mu katale muleke bannansi abakalimu era munnansi atali chairman ku kyalo kubanga chairman wano afuuka wa stamp ya sente
chairman afuna omusaala obabawa ne Kampala wakola totunda ttaka ssebo nga togende ku musaala gwa government guno musaala kale basi musaala etteeka ligamba omuntu ng'ofuna omusaala nze nabagamba nti etteeka muzibe etteeka lijja libaliteekawo naye tebatunuulira bantu kati oyinza okusanga omuntu atakola mu gavumenti yadde ngaasiga okufuna akolayo era babadde okusika omugwawo nabogera ku banabefuzi ne bakona ku chairman tafuna musaala tebakulimba kale tafuna musaala bwe baba bakola campaign bateekamu ssente empitirivu bazijjawa lwaki aziteekamu ng'agenda kuweereza abantu bwereere bafuna ssente era sitampu etambula ne chairman kati etambula mu kooti kati w'omusangira anyigako bunyizi era kati bazikyusa kesisi legera ng'eziwandiikako buli chairman bagezi baziwandiikako singa gwe okakasa nti si musaala nze bintu bino singa si musaala ng'omuntu atunda musaala bandigenze ne baweereza buweereza mu makyachezi n'emizikiti ate n'emizikiti gyakyuka sheya bwatuka muzikiti walina amaliriza sayidi eri akasuka akabbokeri nti mutaase ku bantu bano akiteeka ne muyirimu mulina otulabirira ate luli bwe baaliga batubuulira omusiraamu bujja tewabanga omuntu tilabirira ono liida gwe walabiriranga abantu bali era imaamu yafulumanga mwena mumwetolola twamuyinawe lutunkawo kikumaddungu awalina nnyonga naye nga imaamu waffe yali siraaji nerero ali wano ali ku didi yawo naye nga tumwetoloola nga tumanya nti imaamu kamaze irimu eno ate n'olukumi luno mweruli naye nga tebintu byakyuka enswa egoba nyonyi kubanga tulaba ensi ekyuse nosanga enswa ekinyonyi kyandigobye enswa ate ngaenswa ekyuse yegoba biba birala so bachairman nabo mubateekemu nti chairman ku kitundu n'akakiiko ke abantu bonna baweereza ku LC bandi bali tebakkirizibwa kuyingira mu katale ka gavumenti si kubaganda buganyi wabula muli yaddeko ng'omubi omweru kwammwe at least omuntu ku kyalo kyovalaba nti tuze tubibabagamba nti balinga balonda abakulembeze batunuliranga obusobozi bw'omuntu naye tebalondanga bulonzi mbupate ekyo kikyayonoona kati kino kibaddaza okuleeta baddaza nokulaba ebyayonoona kuba kati singa balondanga bulungi nebagamba nti chairman ku kyalo yalina emiyembe mingi era chairman ku kyalo yandibadde landiroodi kuno ng'amanyi ayinako n'amayumba g'abapangisa kitegeeza nti bw'onoleeta omusango gw'obupangisa ali sayidi zombi amanyi ennyumba ate amanyi n'omupangisa kikitegeeza naye olwaleero balonda bulonzi pate nti omuntu wajja ku kyalo okwo nga yasingako obusente obw'okubulibinga abantu gwe balondanga chairman kale at the end of the day ekintu tekibaawo ate ogenda okusanga si asaana okubeera chairman kati tugamba nti etteeka lireme kuba muzibe tetunuulira bano okukamba nkola ya gavumenti waliwo akola ya gavumenti ng'ayera mu KCC bo baba bogeddeko politicians tekera kutekubya na politician olwalo kuteko kali ba politician bana bawantu bakyali ba politician bagala go politics mu katale ba politician buli wantu wanaona kati waliwo politician kati tugambe bugambe nti buli muntu ali yaddeko tojja ku kintu tojja mu katale yes mukolenga Rwanda mukusa kyogamba ali yaddeko government yes tojja mu katale kono waliwo abantu botajja kulabako nga yagamba nti ze gavumenti sigikola kwati waliwo abasasula naye ng'akolera gavumenti olwokola gavumenti ng'ofuna omusaala gwa gavumenti still gwe guleke naffe abatakola gavumenti tujje ffe mu katale naye gwe tojja kuyimira buyimizi buli wa gavumenti akeesaasire naye so sikuyimira lyoga nti politician otaliiwo kubanga kyogerezako kyolaba nti member wa parliament wa Uganda ye minisita wa wano otegedde ebifo bibiri member of parliament ye minister osanga owa poliisi ku kyalo wasulawo ate omusanga ku LC ye wa defense kituufu ebyawano kale tetugenda wala nnyo abakyala naye ono batososodde botulya nnyo obutale ebiseera ebisinga mulimu nnyo abakyala babasirikale bapoliisi babasirikale baki abakyala bola basinga abo bava mu zibaraks za poliisi basirikale ate bo bagandi bave mu katale sandi kibaddeko na nsonga ono omwana wa poliisi omukyala wa poliisi era nekiresa ekizibu wano mu Uganda byebyo nti omwana omukyala w'omubuulizi oba wafande naye afuuka afande otegedde mu nsi endala siwe biri gwe bwofumbirwa kadino kangeze ndoza kadino yetawasa wabula bwofumbirwa saabalabirizi gwe tobeera mulabirizi bofumbira imam tobera sheke toyinza kujja ng'oli ku imam wano kyovola sanga kyaki z'abalokole omuntu akuba billboard ennene n'ateekako mukyala we nagamba mujje mu Miracle Center ninga bali kaaba babiri tutunuulidde kayanja gwe nga pasita ate mukyala we avaawa okuyimirira kuli ku kifaananyi otegere kyayonoona bw'osanga mukyala president ogenda omusanga naye alina obuyinza aboggola yensi okwonooneka so kyalibadde nti gwe president n'omukyala kola byawaka
era waliwo bekwalo nga ntudde wano njala mukyalo wange osina mukazi enze muyina gyali waka oyinza otamumanya kubanga ye omulimu gwe gwakola mulala nange gwenkola mulala ne bo basanga nti mukyalo wange nange jangu era wano waliwo owekibiina omu bamugambe nti jangu mu lukiiko lwabo tumwogerako wano n'agenda mu kikiiko palamenti emu eya Bulaaya yayise mukyala we ne balubongo yababaddeyo ensonga ezo nozalese obuzibu yayise mukyala na mukwano bw'oyita otya mukwano gwo nga mugenda kwogera ku national issue era mugenda kwogera ku bintu ebikolagana lwaki otwala mukyala lwaki oleka leaders of opposition gwe bandibadde babuuza n'ebisingawo bungi era kyobola abantu president nze buli wabanga akyadde nakyala ne mukyala we mbadowooza aze ku mbaga siwuliriza naze kwogera esaana mbaga okweyagaliza babasaze okujjawo kwonna nkugambe ntandika booti nti akatale okawadde bannansi nga bannansi leka bannansi bajje bakabeeremu nete waba muntu gwe wabuyinza kugula ttaka era totunda kapuloti konna yadde okutunda omudaala kiyambe nti omuntu ono wabanga ali mukukolera otalinawo bwannanyini ekiseera bwe kituuka nga avuddewo n'omulala akola ki omwana agenda ku ssomero ojja ku ssomero walisasula school fee lesike mba sigiguze gusomera ovaawo genda kasamala okusoma amagezi g'ofunye n'omulala kajje kyobola nti wabeerayo P2 P3 P4 P5 ova mu kibiina kino ng'odda mukyala n'ababadde mu kiri nga bayingira mu kyobaddemu wabula embeera yawana atudde mu P7 yayagala akole ebibuuzo bya P6 bwe bayimaliza akole nebya P7 abuuze nebya P2 biribitya nabyo abituulemu yennyini tavaawo n'omugalo lwaki toyita n'ogendako mu S1 nti siva wano wendi kwali bapulezidenti baffe abeggwanga nti batandikirako kwonoona bino kuba ye bwayimira nabeera president twandibadde tumusuubira nti bw'aba atuusa ekiseera n'avaako yandibadde advisor kati tetulina abadvisor yandibadde taata w'eggwanga ng'ali wabula yennyini yandibadde awabula ne kati afuna omuntu n'abuuza nti gwewadde otya nti wadde disegi ndi wagudde jangu mpabule kati gwogwiridde mu kalulu eri ogenda kuwabula ani omulala agamba nti ze mugobye ku byakola bibi nejange ero mpabule otegedde kati ye yennyini yandibadde awabula onajja kati ebyenjawulo ebiriwo nti olwalira abantu mu kifo kyo bagamba nti bannange abantu abali mu butale nti bw'obaako kyokoze n'osumbukamu kubanga mu nsi ennungi zigoberera zimuntalinga Kiseka ayina ki taliika atuuseewa zimuntalinga abantu baazo ekyo ne kiyambako nnyo abantu okuwa omusolo obulungi n'eggwanga okutambula obulungi n'ebyantu bimuntalingibwa alina miliyoni z'ebitaano tebabuuza gyazije ate aziyina tayagala kuva wano otegedde buli womugamba nti vaawo nga naye akubuuza gwe nga togenda era olwa wadde debate emu member parliament nga amazeeyo ebisanja kumpi president byamazeeyo bwe batandikira okulonda kale naye mukanagamba nti Museveni vaawo gwe ate parliament otegedde byandibadde bintu byokulabirako nga mmwe mwennyini nyini bwe muba mu constituency zammwe bwe muba mu butale nabagamba nti ebyokulabirako byabakulembeze kyekireeta abantu okubeera okutebenkera obulungi kuba bakuwa ekitiibwa nebagenda omusajja olwo kyayogera tekikyukakyuka kale bwe kyoyogera olimba kyoyogera okyusakyusa weyagaliza kati nono gogoba mukatala agamba nti gwegera weyagaliza ogyewonze kyekikyakereesiza nebbiiru eno singa yawedde dda mukulu Sekka waliwo obuzibu obukyali mu ensonga ekyeza okuba nti ereesa obuzibu mu butale buneeno bwe bukulembeze obukulembeze waleero abantu waliwo pulezidenti agenda alagira nti gundi agire bwati abantu bagamba ffe twagala gundi kesi naye gamba tegenda kundisa obukulembeze waliwo juzi bagambye ave mu katale kennakaseeke kasendibale ku ddemba akowino enkera yadda n'amagye ate gamutaddewo ate obukulembeze buno ensonga enaagonjoletwa kakati omanye obukulembeze tunyumirwe nnyo obukulembeze bwa Katonda nze kwendabira n'obukulembeze buno oliwo kuba tukoppako ebyo oba Katonda bwe buli nti Katonda bwe yayitanga Ibulayimu oba n'ayita Musa yatunuliranga oyo omutima gwe bwe guli n'amuzimba okuva wansi Allah nga yamuzimba era waliwo ne nabbi omu gwe yateekamu ebirungo byonna n'amugamba amuwa obulungi bwonna n'amuwa buli kintu ng'amuguluminga okubeera nabbi otegedde najja n'abeera nabbi n'abantu bangi bamuwanga ekitiibwa era ne balokokera ku oyo nabbi kye yabagambanga kituufu kati olwaleero tetuyina bakulembeze tuyina bafuzi tetuyina bakulembeze buli obukulembeze bwavaawo bwatale mulimu bafuzi kati wano bafuzi mu Uganda wano bafuzi nabagamba dda bantu bali mukulembeze wano waliwo bafuzi lwaki bafuzi nti bewagamya bwewaŋŋamya kubamaanyi okwewaŋŋamya kitegeeza okweremezaawo oli wa ggwanga ki naye kale oli muna Uganda kale mu Luganda etwogera okwewaŋŋamya emuntu okwefutubbaza ku kintu n'okyeteekako bwetezi nakyo tekikuliiko
gwe neweripa kyo tekyogera twalina ebigaali nga si bya muliro si byaki nokyeteekako kati nokikkiriza wansi ne bwe kyatuka ku lusozi tekitambula tekidda gweolina kisindika gwe wakitegedde nti wakirinye tekyaka kati gwe wadde ogenze weefutubazza ne bwe kinatuka ku lusozi kati kyekino ekiri wano teri wano obukulembeze gambe nti otunula ku bannabbi baffe abatukulembera era basookawo bonna nti bajjanga bakulembeze ddala nga bukulembeze ekitakwatagana bwa Katonda takola ne bwakubuulira ekitakubuulira ekyo ekituufu teyeebulira kweyagaliza era bano Nabukaduneza Baberusaza bemwalaba abaali abafuzi abaali mu nseeza basoma ebitabo ebitukuvu nti walaba bwafutubbalanga Allah yakwatanga nabbi n'amutumayo butereevu n'amugamba nti ebintu byokola kakkanya ku mawaggali oli mufuzi era nakabonero kwako okuvaako kagenda kubeera bwe kati Allah ayogera n'amulabulirawo yes abamu yabagamba nga nasimba n'emirimu gyabwe gye bakolanga kati olwaleero bano tebasiimibwa wabula yayimira buyimiriza n'agamba nti ku kifuba wendi komukwata ku mukono ngaakutemako omukono mulala kati kitegeeza si oli si mukulembeze omukulembeze tetwalibadde nalina etteeka lyogerako singa waliwo obukulembeze yandibadde gayogera ekigambo ono nzenawo ni directive za president ngazikola ne bazigaana ozikola ninga bazigaana ozikola kubanga bamukeredde babega ng'oyagala nnyo otegeere nti etteeka lyokola tekyakola beera n'omukozi waka ate omwagale otegedde kakati gwe nkya ogaye mukyalawo nti omukozi we mugambe ayoze engoye wejja okutegeera kyentegeeza kwati omuntu ajja kulondooza kati gwe nkyandagira ki kituufu wulya wendya kati gwe ngamba nti takyali mukozi naawe nzija giwajja naye bwe najja wajjukira oba owasa towasa muganda owastranger gwosanze atambula gwoleeta kati nono omukozi agamba nange bwewajjaolaba ensi bwe yonoonese kati so singa omukozi ono yali akuwa ekitiibwa era ng'amanyi tosobola nakimugamba n'omukyala kyandimugamba omukozi akolerawo kati olwaliwo pulezidenti lwaleeta etteeka ti kino mukikole n'akyogera directive ye tebakyagiwa kitiibwa kuba babuuza gwakikola nga tovaawo ekyokubiri gwe otugaana okugula obutale muno muowino twagala busikiza batabanyi baffe gwe ng'olina tolina gweoyambaza kale olwali mukwambala engatto mutabanyiiko babula basiba buwuzi akunyweza gwe bulolaba ku kisaawe ku layini wali wabaawo abantu abalinza okusamba omupiira bulola nga ajjeko kino kijaketi kyempewo nakisuula eri gwe manya saawa yona ajja tebanaana mwogeraogera nga anyweza naye nga tonasoka gikubakuba ku ttaka n'omanya oyo azze kati ate akitegeera abeere nogolaba kamera goba nakyusaani gwe kitegeere nti oyo ayingira abantu bano bamala okulaba bwe batyo nga kochi mutabanyi we yali ku kisaawe era yali ku tachilayini wali ajja kuyingira n'abasambi bagwamu era nzambadde mirako amala wale omupiira gya Bungereza nti baba bagala goba coach n'abasambi benyini benaganya bote bagula naye ogero sago badde okuteba nga ayawula n'obuuza omusajja modde muteyibu atabadde ki ogero coach bamugamba nti empiira gye kuwesa tugiganye yitale toli kuolo oli akatuuka bakuba golo 5 n'obuuza zalagawa bali balina kye bakola ki kati banansi munda yaabwe bo bagalese kusamba omupiira gwa kifiiriza eggwanga lino nololaba bino mu palamenti eyisiza kino yandibadde ekyo tekiyisa na buyisa kyandibadde ekyo tteeka nga lyakolebwa ddamu abantu tejja ntuuza na palamenti katale nti katukolakyekola kyokka lekati bagenda kiyingiza mu buwandiika obuzibu bujje lifuuka etteeka obuzibu bujje omanye etteeka okizibu linajja ettaka lya wano erimu lya kabaka era n'obutale obusinga buli ku ttaka lya kabaka bwekiri kati kabaka ajja kutuuka ekiseera abagambe njagala sente zange ng'ekinaddamu kwe kuyingira mu bantu bali bagambe nti bane asobola okwegula akoleki yeegule gavumenti yakwatu bawasi oba nannyini bukoze ki tekomyeyo kati bino ebintu byona bwe tuba tubikola tusooke tubeere ba leaders abatuufu bwe tunaabeera ba leaders abatuufu kitegeeza nibwe tunayogera bijja kuba bituufu n'abantu babiwa ekitiibwa kati ogenda okusanga omuntu wabuli kyomugamba agamba weewaawo edda abantu bawangayo ebiweebwayo mu makereziya n'emizikiti mu kwagala kwabwe kati olwaliwo buli okwata sente n'oziteeka mu muzikiti n'ozikasukayo ogenda okusanga imaama avuga limozeni nga gweotambuza bigere otandika okulowooza era bapasita bano tebasabanga na sente ne kale ntagala bbiri akawaayiro kasooka okusoma mu bayibuli nti awo yesu n'agamba mutole muweeyo tamanyi ne kyeyabagamba kuwaayo wabula yaga mutole muweeyo kyasomesa kyokka yesu n'agamba mutole muweeyo yesu n'agamba omusajja n'azibya nga akyayogera mutole muweeyo yega kyayagala kukwata kantu kano takyayogera bantu mulokoke lumu yali new year mpita kololaawo nga luwa okusaba okuliwo naye omusajja n'agenda gamba banne nti waayo kyonna kyo ne transport muweeyo otambuze ebigere lwa mukama ne transport mukole ki muweeyo otambuze ebiki wabula ye bw'omubuuza weesula nti pasita gundi osulawa asula mu golofa avuga emmotoka ya bbeeyi omwana we gyavuga ne mukyala we ku billboard gye mwasonze
Musondo manyono muchachi Musondo ne mukasuka twagala sente ez'okubulira enjiri egindi nti kale ne muwaye milioni 5 ogenda kusanga ki billboard kya city council kinene nnyo nga kuliko mukyala we Lusa Mwana Kagirazi kye mwasonze mmwe mwenna kitegeza ati nkyabo noddamu ogamba obuweereza ono ntite let omumala maama duli bagambanga nti abantu muweeyo wali omukazi omu asanyusa yagenda ye mu kiweebwayo n'alaba abantu bonna nga bawaayo nga talina kyalina n'akwata epesa n'aliwaayo bwamala oddiwaayo abantu batunula butunuzi bagamba kale omuntu akoze ki naye yezu yaliiwo n'abagamba nti bane omukazi ono akoze ekisingayo kubanga kyalina kyennyini kyakoze atya kyawaddeyo okusingamu abawaddeyo ne sente kati abantu balina omala okutula epesa mu kyaki bamuzikiti emisinde gyebakutwala bagona agudde eddalu okutula epesa ekyembadde nakyo kati ebyo byakyuka so twagala tuddeyo ku nnono yaffe ey'obwakatonda kubanga teri buli ba leaders abakulembeze abalungi tuyigira buyigizi ku nkola ya Katonda buli kyolaba kyonna kiriwo obukulembeze bwali buva ddala ku nnono y'obwakatonda nti tukola tukopa kiri kuba enkola gye yakola ensi yagitukolera amala gikola mu lubereberye Katonda amala okutonda ensi ebisolo n'agamba nti mu abantu mwe munaafuganga ebisolo bino ebitayogera Allah amala ye ebintu bye yakola administration ye n'atula n'agala etambule system etambula yagiwa bamala giba bano abantu be yakola nabo gavumenti waliwo Saitwani kwa Saitwani Allah agamba nti yagikola dda yaliwo nebere ne Saitwani yakolanga eraba ate nga ngezi yajiwadde amagezi n'abako yerekerezaayo yakake nebire ebyamagezi byonna Saitwani bikola ki ebimanyi kati president wali mu ggwanga ayinako ne Saitwani ezimanyi byakola tukube mundu tulinayo twatesiza twatula walukikayire twali wa Makindi mu nyumba netusalawo tuwambe gavumenti yali yekka biraba bigamba bwayakola bwatyo twalina emundu 27 waliwo 26 gwaliwo 27 waliwo otegera balabye kati bonna ne bajja kati Saitwani bwe yingira mu nsi negamba nti Allah ayina byakola mu byatawabuulira abuulira omuntu era balaba Adamu ne Eva abasomayo Saitwani ejja ne mugamba nti waliwo ekintu kyewerabidde nze ndiga ye minisita yajjira mu UC otegere mwajja najja ne polisi ne kali lirinka nga ye muri maso kati minisita wagamba ekintu kakazadde Museveni yayagedde kati namugamba nedde ebintu bino ffe twagambye bwe tuti kati mbabazi yayogera ffe twagambye kuba omutabadde ffe twabaddeyo Saitwani buli wegamba omuntu akkiriza mangu lwaki akkiriza mangu nti erina switch kwatuula gwe kyotasobola kumanya Saitwani nagamba nti bino bibogedde nti basaala batunulire eno baba bakulimba kubanga ne saidi eri ery'omuzikiti ye waliwo ekubizaako nti mu Amerika saa 9 ez'ekiro ate mu Uganda ziba za misana nti kati baba basaala swala subuhi afiri basaala batyala baba nti bakulimba Saitwani etali okukumulisa ekintu kyolabirako n'obuuza ne kusaawa n'okebera ogirwa ziri mwenda noga mu Amerika ate mwenda gwakiro noga ekitegeeza mu baali balimba kwa bwabanga Allah yayogera lwansi yonna lwaki obudde wakyuse olaba waawo kati Saitwani yakoze eki ekuletedde ku kintu kyennyini kyolabirira ekisobola okukyusa kati n'abantu bano we bali nti baalabira ddala President Museveni ng'akola eggwanga lino alitandika nabo ne bava ku nnyingo kale bale kuzivaako emmotoka bagivugira ebbali munagamba munne nagana edda kale ono kakola bwati alina kyakola ki kyategeeza kati ate abaffe tubalekawa kati kyekyonoonye ensi nti buli minisita era lino etteeka ddene memba wa parliament nga mulimaliriza ne lino mulyongereko nti memba wa parliament wanaabeera nga memba wa parliament tageza naddamu n'abeera minisita minisita ne member of parliament abere member of parliament why kwaffe tukulonda gwe nga muntu tetukulonda ola bagabana mulonda omuntu gwe tunawana wa minister tebuchuyamba ffe twalonze muntu agera tukolera amateeka minister gwe president mubereko n'obuyinza siffe bantu gwe wennyini era watakoze bulungi gwe wennyini mujjirewo ne kati gwe musindise amaze okufuna amaanyi g'abantu omuwadde wa minister otandise omuwa respect omutya kuba n'ogenda okunoonya akalulu nga president kajja kukulemerayo kano salawo mubembekereza yabbya muveeko so singa yabbye nga talina bantu mabegeeri abaavaawo buvi gwanga netambula otegedde ensobi weziva kati byebino byobutale webiri byemuli mukukola tuganda tukyabyongerako ensonga tugenda tugikomyawo mukulu Salim